Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banachuka chuka mbabuzaako. Akatambika no ngenda basaba mukawo obudde, ate ngenda basaba mukashiyaringe nga bwe musobola. Kana kaseera ketuli mukabya bufuzi, ne abalonzi muteekeddwa okwekenneenya abantu bomugenda okulonda ku buli mutendera. Abalonzi mbasaba muleme kwesiga nnyo bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi ye muntu asobola okukola ekintu kyonna kasa kibeera nga kimuyisaawo. Ate nga gwe tomanyi nti yakikoze oba oli awo n'okumuwakanira ng'omuwakanira. Ngenda kwogera ku mubaka gwe bayita Alan Sewanyana, omusajja owa bwino. Ye mubaka akikirya Makindye West. Kino kisajja kyakubiri asaba kyakusatu. Musembere wano naye nyini mu mutaginge mu katambikano. Kagenda kubayamba nnyo abalonzi ab'e Makindye West. Okusingira ddala abo abamutambulira okumpi bamanyi omuntu gwe badiringa naye. Nti bwe kiba nga alina kyanoonya asobola n'okusaddaako omuntu. Olunaku lumu twali ku Mat Hotel. Mat Hotel esangibwa Lukuli. Sewanyana yakola statement batukunganye Mat Hotel. N'agamba nti ye waba ayagala kuba mubaka wa parliament ng'ekimuyisaawo okunywa butwa abunywa n'ayitawo. Abaalimu aba DP mujjukira ebigambo bya Sewanyana bye yayogera n'entandikazi okumwekengera nze. Yagamba mu bigambo bye bw'aba ayagala kuba mubaka ng'okunywa butwa kwe kumuyisaawo abunywa n'ayitawo. Ekyo yakyogera kiriko n'obujulizi abaali mu lukiiko olwo olwa DP babimanyi bulungi bye yayogera. Ebigambo ebitakkirizika nga biva mu ye ng'omubaka wa parliament. Sewanyana olw'okumanya musajja mubi yakola olukwesikwesu bye baali mabega w'okkobaani okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu attibwa, okulaba ng'ekibiina kya National Unity Platform kirangirirwa ng'ekibiina eky'obuyeekera kiwerebwe bye baali mabega w'enteekateeka eno. Naw muwulirize bulungi. Nakolako akatambi ku nsenge eno abantu ne mutampa amatu. Nengezako kuwulira abagezako kukibuukira nze nalina amawulire ameekusifu. Muno mwe tukolera bye twogera bino nafuna omuntu oyampa amawulire ng'ali within parliament. Sijja kumwogera ng'ali within parliament yampagana amawulire ge ngenda okwogera. Bwe nakola akatambi ako abantu balaba nze abamwambuuzanga. Tuwa obujulizi nga mwagala tubawo obujulizi. Naffe tulina abantu be tulina following ye tulina entini tulina abantu abatukkiririzaamu nti oba ebiseera ebisinga twogera ku mazima agatakkirizika. Muwulirize bulungi wano. Gavumenti ya Museveni ng'emaze okutya Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'akalulu ka 2021 kawedde. Museveni yatya nnyo ne gavumenti ye. Ne bakwata abaana, ne bagalira abaana, ne batirimbula abantu. Naye ng'abantu baagala kukyusa buyinza. Museveni tekyamutiisa. Kyagulanyi Ssentamu yalina kye yayita plan B oluvannyuma lw'okujja omusango mu kooti. N'agamba akuzizza mu kooti y'abantu. Mujjukire bakwatanga abaana ng'ekibakwasa kigamba nti plan B. Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu bazzaako ki. Ogwo gwali gufuuse musango plan B mu ggwanga lya Uganda. Gavumenti ya Museveni state etuula ekwata ab'ebijambiya batematema abantu e Masaka. Ebijambiya ebyatebebwa e Masaka gavumenti yabiteekateeka. Mu kuteekateeka ebijambiya bino ng'egezako ku trappinga kukwata kibiina kya Nuupu na mukulembeze waakyo. Kumusaako omusango gwa kutta abantu bafune bino. Ekibiina bakiweere nga political party bagirangirye nga ekola ebikolwa eby'ekitujju n'omukulembeze waabyo akwatibwe era wanikibwe kalabba. Wano Katonda yazza bibye. Njagala muwulire kino mutegeere nti mu kalulu akakaggwa omubaka omugenzi Ssegirinya Muhammad Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako omuntu ng'omuntu yali awangudde akalulu ako. Naye ng'alina okusoomoozebwa okuva mu baamu bwe yavuganya nabo mu kawempe. Omwali Suleimani Kidandala eryamuwazeewaze nga mututte mu kooti ng'amuvuna n'obutaba na credentials ng'amuvuna n'obutaba na academic papers nga talina siniya ya mukaaga kuba ebibuuzo byali bingi ku siniya mukaaga ya Ssegirinya nga ansa ntono. Mujjukire kooti yanoonya Ssegirinya omuwa summons baloya nga bamunoonya naye nga talabika ng'agezako kubayinga budde ajalayire deni bwamala okweyira deni emisango bwe ginaabaawo awoze ng'ali ki ali mu parliament. N'abula talabika mulwadde n'ebirala ebyalingawo mubijjukiraawo nga bamunoonya okumusamoninga okumuwa summons. Muwulire bulungi wano. Kakati Anita Amongo yali amanyi Ssegirinya okuva edda nga bali muki nga bakyali mu FDC. Ayita Ssegirinya amugamba vayo gye weekwese jangu mu parliament. Ssegirinya abokereza nkokola agenda mu parliament. Atuuka mu parliament Anita Amongo amugamba atodduka togenda kuva mu parliament. Gutodduka olugenda kubeera mu parliament. Ssegirinya agenda otuuka mu office ya speaker nga mulimu Owiny Dollo nga yatuuse dda Ssaabalamuzi.
ekikukozesa Ssaabalamuzi okujja nti agenda okuteeka omuntu agenda okuba mu mitambo mu musango gwa Sseggirinya ogw'obutasoma ogukereya oba ne waba Grace alete abagenda okugusala nga bali mu feva ya Sseggirinya bamugamba bino omugenzi Sseggirinya alina providinga million 5 Sseggirinya kiyakula ng'ayita loan officer wa Central Bank nga bakwata million 5 nga bazikwata n'itamongo ng'azikwasa mbu ng'azikwasa Owini Dolo Sseggirinya ng'alabika ng'alayira million 5 ng'alayira jukira Sseggirinya agenda okufuna million 5 ebyo ng'omubaka already says ete kyayina sente mu kaseera ako kakati ebijambi oba bitegekera kati ebijambi mu kubitegeka government yabala nti ina kufuna abantu abali within NUP ba supporters ba NUP bebayina okweyambisa mu kulumiriza ebijambi ebyo mwakiwulirako emabegako twaliwo abaana abakwatibwa nga bagamba Kyagulanyi yabagamba bagende boosye petrol station z'amafuta mwabiwulirako ebyo ne gyali mupango gya state kola buli abagenda okutwapenga Kyagulanyi n'ekibiina kye politisa bulungi otegere nti Alan Ssewanyana si muntu mwangu musajja mubi nnyo nga kyosiza kye wali olabye bino president abimanyi nengo omukulembeze asirika nemmanyi at some stage agenda ku breaking a silent ajja kuvayo bino abibagambe nga bwe mbibagamba kuba kino kye mbagamba akimanyi nakimugambako akimanyi ajja kuvayo abyogere olabaze Kabwere ali eno gonjajja yakira gonjajja akali eno manyi bino ate yamanyi bimeka muwulirize Alan Ssewanyana muwulirize omusajja ono abantu be Makindye West mujjeeko omutego guno now Sseggirinya avuddemu eyo fracas avuddemu ebyo bamaze omukiryalinga amala okulayira kati Anita Amonga akizula nti Sseggirinya kati mwavu amuyita amugambo manyi oluwa akalimu kano state ekatuwadde naye kana akalimu njagala okakole kaliko sente genda mu NUP ononya abawagizi ba NUP wokakasa tugenda kubawa sente bajje balumirize mu kooti nti ebijambya bye babiri emabega tukeze okukima Kyagulanyi n'ekibiina kye tubaleete wano Sseggirinya olw'okuba yali ali banka la pulengata kyalina sente ng'omubaka liru yagikkiriza ne bamugamba beetaaga ababaka babiri Sseggirinya yadduka misinde n'alaba Alan Ssewanyana n'amugamba waliwo kaddiru Alan yadduka misinde ne bajja babiri ne bamuwa kawumbike sente buli omu jjukira mu kaseera ako abajjukira Makindye mujjukire nze nali musajja akola mu by'ettaka mu kutunda amataka ogagula n'ebirala bye nali nkola gwe mulimu gwange mu kaseera ako tebakulimba mu kibuga Kampala nti waliwo omubaka eri asinga okugula amataka Alan yagula pooti mu kisungu essuka mu 3 waliwo pooti emu nali ngenda kugiryako akasente ng'okkirira ensambi awo wansi Alan n'agitegula million 2.6 ng'alina sente zimenya amateeka kumba ali kasente kali kati bafuna abaana be bapanga bamanyi nti abaana ba million 2-3 bo bawedde gavumenti kumbe n'ekyo yali yagala nti efune beekwasa sente of which nti bo beyagala bennyininyini ng'ababaka balumirize okusobola okugyayo ensonga yaayo Kyagulanyi Ssentamu yali ababega w'ebijambya by'e Masaka gavumenti ebagamba sente twazibawadde babalinda ne babawa obudde ne bazisipendinga ne bazikozesa ne bakola buli bagamba akati mugenda okulumiza Kyagulanyi Ssentamu nti yatuma abaana yabawa omulimu munoonye abaana batemeteme abantu e Masaka ebijambya abantu tesende bala gavumenti ekyusizza enjogera gavumenti etabuse ebakwata ebayoola ebakuba mu kkomera nga balina kujja kuwa bujulizi Mukama Katonda asaasire Sseggirinya Muhammad ebyamusobako ng'omuntu naye omusajja ono Alan Ssewanyana musajja mubi nnyo mbategeeza bannamakindye ne Uganda yonna kana kasajja kabutwa tocha zatandika ovuki Sseggirinya yali popula nnyo mu kaseera ku bantu abawangula yalina etutumu ery'amaanyi gavumenti yamusaako nnyo ekifuba yabakulembera okulumiriza Sseggirinya amagezi gadda ngenda kuteeka Kyagulanyi Ssentamu mu trap eno Sseggirinya amagezi gadda Sseggirinya agaana kyovula nti mu tocha ezaakolebwa ku Sseggirinya Alan Ssewanyana nti yakubwako yadde oluyi nga bano baagala Sseggirinya ono ali avoko nnyo eri alina obuwagizi obw'amaanyi ennyo mu NUP yayagalwa abantu ennyo yabakulembera kiri Sseggirinya n'agaana kyovula bakati mufaali magombe kyovula mufaali magombe mbalaga obubi bw'omusajja ono Alan Ssewanyana bannamasaka mubanje obwenkanya ku bantu abaatema abantu eno ddiru bano abantu baagirimu Alan Ssewanyana yagirimu Sseggirinya agaana agamba sisobola kuwaayo mujukire mugaane mu kaseera ako Museveni abakwata ku Kyagulanyi Ssentamu mu bijambya singa mufu abakumukwatako mu kaseera ako singa ekibiina kya NUP bakiwera ng'ekibiina eky'ebyobuyeekera ekiri mabigo ebikulu ebyekiyeekera mu ggwanga Uganda
oyo omusajja nga ali mu mutego ogwo abaganda muve ku kigamba amanya owulya sewonyera nti wansenene musajja munnalwanda kikyatulumirwa kimula kyatulumirwa ngenda kubabulya episode ku musajja ono mugenda kumutegeera ne banna abamufaanana kakiriki kabwakabala okwagaabo nja kubabulira musajja mubi yakola statement ejjukira bwekibanga ye ayagala kuba mubaka parliament ngekimuyisaawo okunywa butwa abunywa n'ayitawo mwegendereza abantu bannabyabufuzi Sekirinya yerowooza n'agamba nti ndi mubaka parliament ali kansala ndagezaako mwefudisa okuba mubaka parliament nemererwa ne badagimpa naye nkwata ntya mitembo Kyagulanyi Robert Ssentamu ne muteeka mu trap n'agamba siwaayo mwana w'abandi Sekirinya yafa mu bulumi abantu batulugunya Sekirinya mu kkomera mu bulumi ng'aganya okuwaayo Ssentamu mitembo yali badde enkomerero Kyagulanyi Ssentamu ayimiriddewo na ssaala zammwe na Mukama Katonda kumukuuma ne kati oyo yavaayo n'ayogera mu bantu ebikikinike tibali baagala afiire mu kkomera ani yakuteeka mu kkomera ani yakuyingiza ekkomera ani yakuyingiza ddiiru eno Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ssaabasajja Kabaka Wangaale Mukama Katonda kuuma Kyagulanyi Robert Ssentamu mitembo